tulina ebintu bingi bye tusuubira ng'ebifaananyi fukosa abaana banyirira bannaye kapu ku nsi kuno kweziri naye kapa yabasebunya yasusse yayiseewo weyandikomye ate oba kati kano luno lusika lwebabaddemu badde batufumbira basula mu magi basula mu muzigo temuli firuta vaawo kati temuli firuta origino bwaba tebalabika bwe bazaalibwa maama kanyabo kalabye kanyabo kammwe oyo no yeddira lugave uyu goni naye muleke biki kye mwagala okukola nga nkyali mu kumaliriza byenkola uyo mbadde kugamba waluga kalabe kakyala kafumbo oyinza tebakazaalira wano kanamakula oyo no wange ye bebanzaala olibba kakati olumu mbuzaabuzibwa olumu muyite kkojo mulala muyite muko mbuzaabuzibwa ekakadde kali ke bakuwa basusse oyasama bozi ankandi muko byebifaananyi bye twali nabyo ku social media byokka bwe byaze ne bisaanyawo byonna bibadde bitambula munange no Rema alowolooza nti I'm not saying, but what I'm told is that busy. She's an artist. Booking out. Rema is booked. She's a mother. Abera, Alia, Ama, Abera. I know Fisawo Bongo, Obudebo Musajja yabuulirwa abaana baabulidwa. I know one. Oboli yango bakoze ngo ezifana kanu ka. Oyo mwana yabuulirwa nedda namulondo waali bamala bapima ko ng'agenda supervisinga. Kumade mushedi yenyigiriza ne ngamba bude bunabujjawo ne ssebo. Oyo mwana yabuulirwa obudde bw'omusajja tebumubula. Yatuuzibwa. Mama. Mwasusse. Rema yagala bawo mweyagale paka kuwulira bubi. Ate laavu erinna kyerabika. Efa eyawukana etya ku ya plastic. Eno erinna kyo kati ogiraba. Ndagako kweri plastic. Ebya plastic tunaabiddako edda. Eno. Era bakubuuza obufumbo bwa ddala ng'osonga ku bano. Signs and symptoms of obufumbo bwa ddala. Menya. Rema Namakula ne Hamza kimala. Nedda bambi. Anti awo nkuwadde seeti kati yingira mu seeti olabe biriyo. Nemereddwa. Gwamanyi. Ki ekiraga nti waddala? Bye bakola. Ebifaananyi bifulumira mu kaseera kaabyo. Birala bingi nnyo. Era mujja kufitina tubamanyi. Mwagala tuwagale paka wa. Abafalisaayo mwatubamanyi. Tumwagale paka kumwagalira musajja. Gwe kiba kisoboga. Temukikola. Naddala mu kaseera nga kano omusajja oyo tumwagala nnyo. Mukowa mumwagala. Nnyo. Okamala obukamazi. Anyway, they looked good. Omanyi neddala omuntu atandika akakalica ke. Kati Rema sikati yafumiza ebifaananyi era yeyandibadde emboozi. Nga tugamba nga atuliddemu olukwe. Nga atuliddemu olukwe. So, twadde tubirinze. Yatandika ebintu bye mu kwagala kwe. Kati kyakitukakatako. Okubibanja. Kimukakatako okubituwa. Gasse bunyaazi. Yono omwana olw'olugezigezi omugezi. Yo. Kuva bwe yakwata ensawo ye n'agenda. Waliwo wano babadde basiibira wakawulira. Ng'atoola salaamu. N'abaana agamba, I want breakfast. Namwe tewasiibye. Baku baana b'ennaku zino bakula mangu. Kale banemwe But this is a beautiful family. Temutadde kubasalina byenna birabi. Ate kenza ayinayingirira mu Rema. Kale kasooke tugende ewaka baleme tukyamaliza mifaananyi. Tekirabika nga competition musooke mutuwe ebyasali. Kale wadde eno waliyo omwana musuuza nti gundi naawe kyobadde ki? Anti gyande bwe bayingira. Kyofaki.